Lawyer omugundiivu awambiddwa Uganda Law Society erabudde mu kwekengera nti kaseera kakazigizigi bannange buli omu alina okubeera nga yeebeereramu. Ebyokuyita Muhoozi mu Paalamenti abeeko byannyonnyola birabika bigudde butaka. Kaseera kabadde kakazigizigi nga buli omu atunulako munne bw'ati nti nedda muganda wange. Kakati munnange Muhoozi okutulugunya bannansinga bwe yeewaana US kyaddaaki munnange evuddeyo neebaako kyekyogerako. Kale bwe ntyo Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese mu butakulwisa munnange tusookere mu Paalamenti wano anti bagamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Kakati munnange ababaka ba Paalamenti bennyini ate be babulookinze oba okulemesa okuyita Muhoozi abeeko byannyonnyola ku UPDF bill. Kakati munnange motion oba ekiteeso ekyokuyita Commander of the Defence Forces Muhoozi Kainerugaba okubeera nga alabikako eri Joint Parliamentary Committee era nga munnange bano baagala ajje annyonnyole abadde baagala ajje annyonnyole nga Commander ow'amagye aga UPDF ajje annyonnyole ku bill 225 mu nnongoosereza munnange egenda mu maaso. Kakati munnange kaweefube yagudde butaka oluvannyuma lw'abasinga ku bo ku committee okubeera nga munnange bavootinze down. Bagambye nedda tetumuyita gwe obadde ki emipiira kyo gijjo n'ejange mu ngeri y'okutya. Musajja yatuwa ssente ze. Kaakati mwayina banyumizaako lumu nga bakyalonda LC nali nkyali mwana muto kati waliwo omusajja omu bamuyita Looja nga anywa nnyo omwenge. Kakati munnange mu bamu ku baali beesimbyewo yali abagulidde akabizzi nga bakalidde n'omwenge. Kati Looja yekka yamusimba mu mugongo. Kakati engeri gye yali emutamiivu ng'ate ayogeza eddoboozi eddene yagambanga bali bannange embizzi omusajja twalidde ya bwereere. Kati nga yekka yamuli mu mugongo. Kati abantu bonna nga bava mu ofiisi kubaseka bagamba nti Looja yekka ye yamusimba mu mugongo naye nga akantu ke baakalidde n'omwenge baakoze eki baagunywedde. Kakati bano abasajja mu Paalamenti bamaze okufuna akasente ate babasuubiza n'akalala nga batandika. Kakati munnange ekiteeso kino kyaleeteddwa Mukono Municipality MP Betty Bakireke Nambooze era akaseera kabadde kakazigizigi nnyo nga bonna munnange bateesa Legal and Defence Committee etudde. Nambooze alese ekiteeso olwo balonda tukkirize tugaane. Munnange Nambooze kyamubuuseeko nga ye yekka nga Nambooze n'omubaka owa Makindye West MP Derek Nyeko nga bokka munnange be bakiremereko nti General Muhoozi mu kapasite nga CDF. Bw'atyo munnange alina okuba nga alabikako kubanga olwo akoze oba akola omulimu munene nnyo mu kubeera nga bateekawo amateeka ago g'ayagala gayite mu bbiiru eno gye baakozemu ennongoosereza. Kakati ebirowoozo bye nga birina okubeera nga biwulirwa directly mu committee. Kakati munnange nga Nyeko alemerako ne Nambooze nti ono ye implementer of the bill being processed. There is need to have him appear before the committee. Kakati munnange bano abalala bonna ebitunuulira ssente z'omusajja bannange. Musajja yatuwa ssente ate yatusuubiza endala tukoze tutya. Anti ndabagambye nti munnange eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zikola ki bizenkanya emyoyo. Kakati ababaka
ababaka ku committee eno Legal and Defense Committee mu Parliament bwe bati munnange batandise mpola okwesika era mu ngeri y'okwekaza baranko kubeera nga babuuza kale kakati okumuyita kigasaaki nga CDF tetugenda kukikola pozi nga tumaze okubeera nga twebuuza ku commander in chief nti bagenda kukikola nga bamaze kwebuuza ku kitaawe Museveni nti mutabani tumuyite munnange tuli mu Parliament ye Uganda muli eno eri njagala okubulira omusajja yabawa akasente ate bonna bamutiira ddala bino nno birava kukulwa mu buyinza the result oba byebibala eby'omuntu okulwa mu buyinza atuuka ekiseera kati ng'abantu bamutiira ddala kubanga alina influence ennene nnyo abalala gye bagenda okusabiriza akasente abalala bwe bityo babakwatirira abalala baagala kaadi ey'ekibiina kakati ebyo si byangu yadde n'akamu kakati jukira batugamba nti ofisi ya speaker erimu sente nnyingi nnyo olowooza baaziteekamu kukola ki kati waliwo abagendayo nga just agenda kwekesesasesabwesesasa naye mbadde nzize kukulabako wala leero bannango epalamenti ogikwasaganyiza bulungi kyokka sipiika bannaye sipiika kale leka ndowooza nkuviŋŋende obadde ogenda kale kwatayo ng'asika seefu kwata mutwala omulambo ogwa ddoola muganda wange just kujja kuwana ku sipiika ebyo bibaayo mwe temukola ki temulowooza nti gyebiri nti omuntu asobola okukola obukadde ng'anaawe just kuseka mu busese na sipiika naye impact yakyo gw'ogimanyi kakati munnange abalala bo nga bagamba nti okuyitibwa kwa CDF kuba nga kwetaagisa Defense Committee yokka esobola okubeera ng'ekikwasaganya okusinga Joint Committee era nga bino byonna basobola obikwana ne bamuyita nga bali wansi wa Parliamentary Rules and Procedure kakati munnange bwe batyo bakuba akalulu balonda ate majority abasinga obungi bwe batyo bashootinze down motion ya Nambooze era nga munnange kaweefube owokulaba ku CDF nga alabikako eri komiti ya Parliament nga nnyonnyola ku bya bbiiru eno namutaayiika bw'atyo n'agwa butaka kakati munnange kino kyongera okulaga kiki ekigenda mu maaso era nga ababaka babadde bagamba abo abakiwakanyiza nga bagamba tetwagala kuleeta ate military hierarchy mu legislative process kyokka ate nga era biiru ebirowoozo biva gye bali military hierarchy gye biva kakati ate bwe muba temubainvolvinze mu legislative process kakati awo kakati munnange UPDF Amendment Bill 2025 ekyagenda mu maaso era nga kino njagala okubuulira kiri wansi gikubamu torch scrutiny eri wansi wa Joint Committee naye ebivuddeyo biwulidde era nga bino byonna munnange bigenze okubaawo nga bannayuganda bakimanye bulungi nnyo nti ekyo okusinziira ku biki ebigenda mu maaso n'engeri abasajja gye beetaagamu ku kasente ate akasente kaafuuka akasente bagamba nti akuwa obukulu abaakuwadde kulya ababaka abasinga obungi bo tobabuulira by'abantu ate abamu bamanyi nti Museveni tasoboka abamu bagamba Museveni tasoboka era baagala nnyo okubeera awo bwe batyawo bo bwe bafunira kakati munnange katusooke tugendeko ate eri okuwambibwa waliwo looya yawambiddwa then oluvannyuma tugenda ate kudda ku United States buki byeyogera ku neeyisa y'amahoozi n'okuwambibwa kw'abantu kati munnange waliwo looya omugundiivu wano mu Kampala era nga munnabyabufuzi ono yawambiddwa era abamuwambye babadde abasajja munnange ababadde babagalidde emigemerawala era mu heavy deployment eyabaddewo nga bamukwata eyewuunyisizza buli omu kakati munnange ono bamuyita Mudyobole era nga yali former Iganga municipality
candidate for Forum for Democratic Change FDC yagira ku tiketi ya FDC 2021 yali ayagala kubeera nga munnange afuuka MP sides eyo naye munnange ono baamukutte naku zomwezi zabadde 16 2025 baamukutte era Uganda Law Society Vice President Anthony Asimwe bwatu yategeeza naganda poliisi nga agency eri in charge okubeera nga ekwasisa amateeka n'obutebenkevu nti yabadde ndetera okuba nga etuwa information ku kubuzibwawo kwa NASA mu Dyobole era batubuulire wagyali era bwatu yategeezezza nti kiwandiiko kye baafulumizanga aba Uganda Law Society bagambye nti the Radical New Bar Vice President wa Uganda Law Society Mr. Asimwe Anthony bwatyo mu bwennyamivu obungi yabadde atutegeeza nga general public nti koligi waabwe talabikako era nga ono ye Advocate Abed Nassa mu Dyobole era gyali temanyikiddwa kakati olwo mu kunoonyeza okwasoose nti poliisi yabadde ekyanoonyereza era ng'egera ku birenge tubuulira biki ebifo eyo naye era Uganda Law Society neeyongerezaako n'egamba nti bafamily members babadde babategeezezza nti Abed Nassa mu Dyobole ono munnange bwe batyo baamubuzizaawo nga bakozesa eryanyi eritagambika era nga abaamukutte baabadde basirikale nga baweererako ddala n'emmundu bazirina mu motoka eya drone mbu baamukutte okuzomezi 16 ssaawa zaabadde 11 ez'akawungeezi awo kakati family members bayongerezaako nga bagamba nti Abed Nassa mu Dyobole mbu yawambiddwa yabadde agenze ku hotel emu emanyikiddwa nga Gold Rock Hotel ekyali Wajjala Kira Municipality mu Wakiso District era nga eno yabadde agenzeyo okubeera nga asisinkana client nga lawyer kati Uganda Law Society bwetyo neevumirira okuwambibwa kwa advocate waabwe Abed Nassa mu Dyobole ne bannayuganda abalala bwe batyo ne bakuumulanga eri security agencies okubeera nga baleeta mu Dyobole mu bwangu n'abalala bonna abazze nga bawambibwa era baafulumiriza ekiwandiiko nga bagamba nti bannange tuvumirira nase kuvumirwa kwonna ebikolwa by'okuwamba ebisukkiridde mu bumenyi bw'amateeka okubuzibwawo kw'abantu era tuteeka gavumenti ku nninga eya Uganda ne poliisi CID UPDF ne Uganda Human Rights Commission okubeera nga munnange batubuulira abantu baffe abo gye bali naki kye baliko Advocate Abed Nassa mu Dyobole n'abalala bonna abazze nga babuzibwawo Uganda Law Society bwetyo mu kiwandiiko kyafulumizza era bwe batyo ne bategeeza nti ab'ebuyinza bwe kibanga ddala kituufu tebamanyi bantu abo gye batulugunyizibwa gye babakuumira kitegeeza nti balina okubeera nga munnange bateekayo okufaayo okw'amaanyi mu nsonga eyo singa bakikola balina okubeera nga bakakasa nti babata ate era batubuulire ddala abantu bano bwe baba nga tebasobodde kubeera nga babata bali luddawa era bali kuki bwe kiba nga kituufu baafa batubuulire era baafiirawa kakati munnange buli muntu yenna abuzibwawo era nga lino kuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu nga aba Law Society bwe bakistating nga bagamba nti kiba kitegeeza nti kuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu security y'omuntu eddembe erikulu security okwo n'ekitiibwa ky'okubeera nga munnange baba bakityobodde kakati nti omuntu okuteekebwa oba obutatulugunyizibwa kitegeeza okumutulugunya oba olinnyira eddembe lye omuntu okumutyoboola nga obanga amuwa ebibonerezo n'agamba nti ebyo munnange si bya buntu okusibwa nga
tolinaako muntu wamanyi gy'oli kintu kibi nnyo. Era buli muntu yenna yeetaga fair trial, yeetaga n'atwalibwa mu kkooti, yes, ne yeewozaako. Alina okuba nga alaba aba family members be okussa n'eddembe lye okubeera omulamu, n'abo ababeera balina okubeera nga bamutaasa abalooya bonna. Naye bino byonna muganda wange, abantu babuzibwawo, era Uganda Law Society egamba nti munnange ate bangi ku bo era battibwa, era bangi ku bo teri amanyi feeti yaabwe, teri amanyi nkomerero yaabwe oba byaggweerawa oba wa, teri amanyi. Kakati Asiimwe bw'atyo n'akuba omulanga eri balooya, era wano we wali ekinyusi, kubanga tuzze tukiraba. Dr. Kizza Besigye yagambye nti amagye aba UPDF nabo balina okubeera nga bannansi babafaako, kubanga etteeka liriba liriita kola ki kubanyiga. Kakati Uganda Law Society egamba nti bannange, mwenna balooya mulina okubeera nga mutubuulira, mureviiringa security measures zammwe, kubanga kirabika mmwe target, nammwe muli target, naye gatugoloza lwaki balooya target, kubanga okubuzibwawo kuno kizibu ky'amaanyi mu ngeri etegeerekeka. Era ba political activists bonna, ba human rights defenders nga ba lawyers mwe bagwa, ab'eŋŋanda abazinga babuzibwawo, kitegeeza nti bano babeera babalaba nga ba key witnesses. Jjukira nti okubuzibwawo kw'abantu, abantu beemulugunya kati mu kkooti, abawa obujulizi n'ebirala, kati babalabanga bano be bawa obujulizi, kati balooya babalabanga era sikiiro abadefendinga bano, ababawolereza, ababawa amagezi, mugambe bwe muti. Kakati olwo munnange nabo kati bafuuse tageti, buli munnayuganda agenda fuuka tageti, omusirikale tageti. Gwe omusirikale atali juzaawo, atali omanyi kati bagenda ne babalimba, babatwala baga nti tumwetagako omutima gwo omutemu, mumalirivu nnyo. Kasajja kano katugeze, kasajja kano kaganda, kasajja kano kakyoli, kasajja kano kalaŋŋo, kasajja kano kasoga, naye kamalirivu katemu. Ne bakuteeka mu bali, gwe n'olowooza oli wamu nabali, babamaliriza okukuttisayo bose, ne bakiraba nti kakati otandise okukizuula nti osse nnyo baganda bo. Bano booli nabo nga nawe bakutta, nga baleetayo ate omulala omubuyabuya, kuba baba batemu tebaggwaayo. Kati be batyo mu UPDF mwe babeeramu, n'ogamba naye ate ono ng'omusajja ono ddala omusajja ono muganda, omusajja ono musoga, kumbe kasajja katemu. Kakati baakalimbalimba ne bakatwala ne bakatuyingiramu nabali, ne kajja katta bannansi banne waako. Kati katuuka ekiseera keetandika okubiraba nga nako bakatta, nga bakatta bwe biba, kubanga bonna abayamba kujja ne Museveni okulwana olutalo okuva 1981 paka 1986 bwe baggwa wano ne balwambusa Mambuka, bonna ne babayola ne babatwala mu Mambuka. Baakomawo munziremu, baliwo bameka, bonna babaseesa sayidi zeeyo, babaseesa, babakuba amasasi, muzannyisa ensi. Kakati munnange nti era Uganda Law Society etugamba, omukulu Asiimwe mu kiwandiiko kye yawandiise yagambye nti majority eri overwhelming y'aba victims basajja, era bano be batulugunyizibwa ennyo, era be battibwa ennyo, babatta eyo gye babateeka eyo nga teri muntu amanyi gye bali mu detentions gye babeera mu torture chambers. Ate omusajja bakuteekako bulumi, abamu tebasobola kugumiikiriza bulumi obwo, bamaliriza bafudde. Batugamba nga bayiteekamu asidi ng'osaanuuka wenna, nga bayiwa eri asidi, oba n'okukwokya nvu ne bayiwa mu nnyanja. Muve ku biri mu mirembe giri nti Nammanve yabona emirambo. Bano kati balina enkola eyaabwe, era bajja kubabuza, kale mutubuulire emirambo giki twagiteeka, wenawo omulambo gwemanyi gye guli, olwo beewolereza ng'era bw'olaba kati Bobi Wine yattisa abaana b'Abeeti,
yabattisa ng'omubuuza ate kati mwabatta mwabatta kitegeeza muli roboti muli ziroboti kugamba mujja siti mugendera bugendezi ku kiriwo nti temulina bulamu bw'abantu omuntu anenya oli bw'agamba bw'abattisa alina ensonga ennambululo bulungi ate atta akola ekikolwa ekyokutta n'amuleka mbu ye n'amwejeereza n'otunuulira obumbatuutu bw'abantu abamu nga barezoninga nabo ssebo bala barezoninga kakati munnange sitiiru ku nsonga y'emu ekutta akati wano e Uganda US evuddeyo ku nsonga eza Muhoozi okuteeka abantu emoto kya Chambers ze mu basement ye ate n'abatulugunya olwo n'avayo ne yeewaana era nga kino bagamba munnange kulinnyirira ddembe ly'abuntu okususse kakati munnange Uganda Military Chief General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo ali under heavy fire nga United States nabo bwe bati munnange bavuddeyo obutasirika nga boogera ku nsonga okusinziira ku reports ezivaayo ez'okutulugunya bannansi n'okubeera nga munnange babateekeyo mu illegal detention naddala ba opposition figures wano e Uganda kati munnange mu bubaka obwabadde direct eno yabadde post ku mukutu ogwa X US account yaayo bwe batyo bagambye okusinziira ku account ya House of Foreign Affairs Committee bagamba nti report yabadde egamba nti tufunye okumanyisibwa mu reports ez'enjawulo ez'okutulugunya wamu n'okutiisibwatiisibwa oba okutiisatiisa eri bannayuganda naddala ba opposition figures omuli Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye era nga okusinziira ku reports ezo munnange ziragira ddala ebikolwa ebikyamu era ebinyirira eddembe ly'obuntu wamu n'okugezaako okusirisa amaloboozi mu byobufuzi ag'emulugunya ku nsonga ezitali zimu kakati munnange kiba kitegeeza nti bino byonna byonna ebibaddewo kubuzibwawo kw'abantu okutulugunya kw'abantu ebifaananyi bya Edimutwe okubeera nga birabika ku mutimbagano Muhoozi ne yeewaana nga amusazeeko ebirevu n'enviiri n'okutiisatiisa Bobi Wine kubanga yagamba juuzi nti obubaka obumu bw'ataddengayo nti kitaawe ye yekka akyamulemesezza oba yayamba obutakwata Bobi Wine aba kubanga si kitaawe yali badde yalegira dda poliisi emukwate bamukuume paka bwe bamumuleetera kabe kasinge n'okuba nti asobola okumutemako omutwe n'agusuula wali Bobi Wine aga nti bannange omuntu bw'akugamba ebintu ng'ebyo tosaanye kubitwala nga bya lubalaatu kubanga aba munnange ayagala kubeera nga akumalawo kakati munnange amawulire aga Besigye mu UK gano munnange aga Times bwe gatyo gakakasizza nago ne gawandiika ku nsonga eyo eya Muhoozi kitaawe gwategeka okubeera ng'amusikira nga boogera ku nsonga gye yali asaagiramu ng'egye yawandiika obubaka mu ngeri ey'okubalaata ku social media nga alaga nga bwe yakwata Edimutwe nga enseenene era nti yali amukozesa nga punching bag bw'ali mu kumukubaakuba kati bino byonna munnange byasafeesinga online era nga ensi yonna bwetyo ng'ebiraba jjukira nti ekifaananyi kya Edimutwe kyalabika nga ennyindo ekubiddwa era ng'eraga nti ez'omusaayi eriiso likubiddwa ng'era alaga nti munnange n'okutuyana yali atuyanye nga kiraga nti abasajja baali bamuli bubi nnyo bamusazeeko ekirevu enviiri n'ebirala kakati era mu bubaka nga bagamba nti yali ayambuddwa engoye kubanga ye kusinziira ku Edimutwe yagamba nti bamwambula engoye ne bamukuba ebifaananyi ne bamugamba afukamirire ekifaananyi kya Museveni akikubira esaluti n'okwogera ebigambo kwegamba ebiraga nti awa ekitiibwa Muhoozi ne kitaawe kati bino byonna munnange bwe batyo nga bagamba nti babirabye era babiraba
babirabye era babiraba naye banna Uganda bo bagamba nti bakooye ebigambo bugambo baagala action so nga ate munnange ebiseera ebisinga obungi bagamba nnyini mufu yakwata bakola ki ewawonya nti abazungu bano newankubadde nga babeera babiraba nejjukira nabo balina interests ezaabwe nti okubonaabona kwammwe ng'abaddugavu bangi oba si kyebafaako ennyo si ekibafaako ennyo kuba kati bwe tuli essaawa eno nabo emitima gy'abava dda mu bifuba gyadda dda mu nsawo era y'ensonga kyo kiraba nti ne Congo n'ewalala yonna nti ekituufu kiri nti bonna basimayo bwesime bya bugagga kutwala nti emirembe Congo giyinza obutabawa kye baagala kakati nabwa ne Uganda muganda wange nti okusobola okubeera nga bali relevant kiyinza okuba nga ebintu ebimu sometimes babikozesa ng'oba obunyeebwa okusobola okukontrolingirako ensi yonna naye nga tebafa nnyo obaolyawo kubonaabona kwegwe ng'omuntu bayinza kukufaako singa babeerako gwe baagala oggolola ettumba nga balaba tebakyakwatagana naye mu interests kale y'ensonga lwaki okiraba nti munnange okulinda bo bamala okukoowa omumpembe kubanga General Museveni abadde muntu waabwe nnyo era nga bapepeya bonna ebbanga lyonna Somalia n'ewalala yonna mu missions ze babaddemu kati kizibu nnyo oba olyawo ebigambo ng'ebyesi babeera babitegedde naye ekituufu kiri nti nnyini mufu yakwata ewawonya nti ffe ng'abaddugavu tusaanye twetunuulire ffe nga ffe atalina mukamwana yeekamwana yekka before bali okubeera nga tebannajjamu kitegeeza nti initial step initiative erina kubeera nga munnange eteekingibwa gwe nga tutunuulidde nze then nange nga situnuulidde ggwe kakati abo kye bayita people power our power era buli muntu yenna bajja kuyimuka era yagalagaana kaba kaweddemu sigenda kusukkawo nnyo wano gwe muganda wange ampuliriza tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large nga bulijjo akuume